Yes, boys dormitory nagivamu. Nagivuddemu nga bwe nagiyingira. Nze yagiyingira. Era nze yagijjemu. Nze nkera bukeezi ku makya. Nengamba ekyo nkimaze. Nze Junior tomanyi. Nga bwe nayingira boys dormitory era we nagifulumye. Simple. I can wake up on the wrong side of the bed. Nega awonvuddeo. Ati sina gwe neguya. Nze sina gwe mbalirako. Nze kyendi. Obadde zambu boys dormitory ye yanzimba. Oh. Invudde mu bibiina wano. Nze sinoonya publicity. Sikyanoonya kamera. Sinoonya talkability. Sinoonya visibility. Ebyo sikyabinoonya.